Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Mulabi waffe omulungi ali ku mukutu guno ogwa Farm Business Uganda. Logo ya kitooke na mutwe gwa nte osibye otya nno munange gy'osinzira okubanga otulaba ate era gy'osinzira okubanga otugoberera ku bugazi buno obw'ensi eno. Weebale nnyo, weebalire ddala kubanga otulaba. Kakati wano tuli ku ssomero, tukyalidde omu ku musomesa ku ssomero erimu ate era nga mukwano gwaffe ali under Farm Business Uganda. Jjukira Farm Business Uganda tukugamba nti okusobola okubaako ebintu ebimu by'okola noba ng'osobola okuba nga wejja mu mbeera tetufa ku ttaka ddene naye ate tufa ku bintu nti osobola okubaako by'okozesa awantu awafunda olwono n'olyoka osobola okuba nga ofuna ensimbi. Tuli ku ssomero eno mu kibuga eky'Ejjinja, essomero erya Jinja Hill mu mbeera efaananako bw'etyo. Kati tugenda kweyunga ku musomesa ono abenga asobola okuba nga atubuuza katuneeyongerayo. Ssebo ow'ekitiibwa, abuuza ku balabi baffe abalungi abali ku Farm Business Uganda. Ojja tuwa ku ddoboozi kubanga nkusanze sawundi ennene eri mu kitundu kyo. Waliwo ebigenda maaso. Eddoboozi lyo limale eyo. Neesiimye nnyo okubeera nga mundaba abalabi baffe abalungi ku Farm Business. Yes, ssebo. Amannya yenze Judy omulimi. Nsangibwa mu kibuga Jinja. Era nga emirimu gyange ngikolera mu masomero. Essomero lino eno lye nkoleramu okusinga nga nsomesa ebyobulimi, bisomesa abayizi. Ekigendererwa ekisinga mu pulojekiti eno kwagazisa abaana n'abavubuka ebyobulimi. Kati bwe nalaba nga waliwo omukisa ogw'ekikolera ku masomero n'ensalawo n'ensaba dayirekita ate n'anzikiriza okukozesa compound eno. Kati nsomesa abaana mu ntandikwa nakikola nzekka nga tebabyagala naye bagenda okulaba nga bibasanyusa ne batandika okyenyigiramu ate bwe batandika okubiryanga mu news awo nekisukka era tebikyamenya bennyini bye babikolamu kufukirira kulabirira nga bw'obiraba tulina abaana abato aba baby mido naye bafuba okwegendereza olw'obwagazi bwe balina tebiri era tugenda mu maaso ne tubawo obusibu abo abalina obwagazi obungi oba n'obusobozi basimbako newaka ewaabwe mu bisawo bino byennyini kwegamba kyakoze wano n'atukolera n'omuzadde kale eyo puroguramu tugitandise era twagala okugisasa
tusaasanya amasomero gonna. Yes. Okay, omulabi waffe omulungi oyo mukulu Judy omulimi ate nga musomesa ali kubanga akunnyonnyola tugenda kubanga tutambulira awo mu mbeera efaana bwetyo. Masomero mangi mu ggwanga lyattu Uganda ng'abamu tubatuukidde nga bagamba abamu bazze gye tuli nga banoonya ebijanjaalo naye ng'ate naffe olw'okubanga tuli balimi ebijanjaalo tubibaseera oli kubanga okitegeera waliwo omusomesa omu director omwasomero musijja mwogera naye ajja kwetegeera yatukwata nga farm business Uganda naga njagala kulima kasooli njagala kulima bijanjaalo njagala kulima ntula njagala kulima ntula biringanya sukuma ne cabbage lwaki yabikola ng'alaba ensaasanya gy'ateekamu nene nnyo kakati twagala tutandikiraawo ebintu bino kyetaagisa magezi ky'okubanga omulimi ali abasomera gali eyo gabitandika ekisooka walimu okuba n'obwagazi kuba kintu kyonna bw'okikola nga tolina bwagazi osanga okusoomoozebwa okivaamu naye okusinziira kunoonyereza director kwe yakola yakizuula nti buli lwe tuli enva za greens zino ku ssomero tusala emiwendo gye tusaasaanya tukozesa ntono obudde bwe tumala nga tufumba buba butono ate n'abasomesa ebijanjaalo mande tumande tebabikolerako kati besanga ng'enva zino zibakolera nnyo era ffe twakitwala nti buli wiiki tulina ennaku nga tulya zino zokka kakati ensonga esooka kukyagala kuba obwagazi bwe buba olaba luno olwaffe lwazi luyinja naye ku luyinja olwo tulimirako lwa bwagazi tufukirira lwa bwagazi kati bw'oba n'obwagazi ekintu kyonna kisoboka okwagala kyekisooka kati ekyokubiri kubeera ng'olina ekigendererwa nti njagala kukola kukyusa kifo kino kifaanane bwe kiti kubanga ndaba kikola paati bbiri kikyusa ku ndabika ey'ekifo ne kirabisa bulungi ekifo naye ate ekyokulala ng'osobola okuba nga ofunamu enva essomero abaana ge basobola okuba nga balya bwe tweyongereyo ate n'abasomesa abasomesa baffe tebakyagenda mu butale kugulamba nga bw'olaba wano kakati eno kiraasi mu kisawo ky'olaba nnimiro ya muyizi era kivunaanyizibwako kati buli lwe banoga babafumbira n'omusomesa ku wiikendi talemererwa kutwalako ki kakati buli muyizi bw'abanga ekisawo ye nnimiro ye akirabirira abamu baleeta ne manyiwa abazimba enkoko obucupa mukuwemusana bafukirira so ekintu ekikulu kya bwagazi n'abaana bano eno okubalaga nti be bannannyini tasobola kyonoona kubanga nyi kikye ne munne bw'akikwatako afaayo omugamba naye bwekifuula ekyessomero kakati omwana oyo bw'alaba ng'ekintu kye kirabise bulungi kimuwa essanyu okukitwala mu maaso ate bw'amala n'alyako ku ekyo ky'alimye oba tokyayinza mukakabukasa okukikola kuba kwagalako so amasomero bwe gaba gaagala ekintu kino okukikola gasooke kyagazisa abaana nga tobakaka ng'abamu nti okulima kibonerezo bankoze kino kabantwala okulima nze n'abaana ababbebi bajja nga ndi mu kulima ne bannyamba balina okwagala tulaba ebirime ebiri muno omulabi waffe omulungi kyetaaga omunyonyola ebirime ekibino ebiri muno omuntu byayinza okubanga oba ku ssomero libayinza okubanga bakosoza tumenyerako okunoga nti bannange ku kompawundi wano ebirime nga bino envanga zino osobola oziteekawo kompawundi kati enva ezitandikirwako lyeggobe likulira wiikisi 3 era lyolaba muneeno mu bisawo kakati eggobe lino olikuulamu ate n'olekamu sukuma wiiki n'omulyako okumala omwaka mulamba oba n'okusukkamu kisinziira kati ekyokubiri ye doodo naye akola bulungi nnyo era ndowooza omulaba mu bisawo ebimu kakati ekyokusatu ye spinach naye mu kifo ekifunda osobola omusimbamu n'ennyaanya osobola ozisimba mu kifo ekifunda stew kale ebyo osobola okwongerezaako n'ebirala naye ng'ebyo byenjogedde bikola bulungi mu kifo ekifunda ebisingako ate ku ntula n'ebiringanya kuba byo bimala ne bigaziwa naye bino bisobola okubeera awafunda nga n'omwana ayitawo naye n'atakikosa birungo ki omuntu amasomero ge byandibadde nabyo tugeze tuliraba ebikutiya tuliraba ettaka tuliraba ate ettaka lya malamu biki omuntu amasomero ge byandibadde nabyo kubanga tulaba eno tuli ku lusozi malamu naye nga tulaba eriyo ebirime ate waliwo abalina amataka malungi
Biki omuntu amasomero ge byandibadde nawo kubanga beetegekera ennima eno ya kakati okusooka ngenda kwogera n'abo abalina ettaka lye bagamba nti bbi walino birange bye natandikirawo bagamba nti bbi ebintu bikala lusozi lwazi naye ekisawo kino oba okitunuulidde wansi tusookayo hard manure ebikoola by'emiti ebiri mu kufunda ng'ebyemiyembe ebyavakedo nga bisobola okumala akaseera nga tebivunze ne tulyoka tuteekako ettaka kati ebikoola ebyo bwe tufukirira oba enkuba bw'etonnya bitereka amazzi wansi biba n'obunnyogovu obukuuma ekisawo kino oba ennimiro yaffe nga nnyinyogovu kakati awo bwe tussaamu ettaka ne tulitabulamu manyuwa ne tusimbamu ekirime kati bwe tufukirira amazzi gano agava waggulu tegayitamu butereevu olwabiri ebikutte tetufiirwa manyuwa waffe yenna kati ekyo kitusobozesezza ffe okulima ku lwazi kuno kakati ate ab'ettaka liri eddala byebyabwe byangu kuba ettaka ligimu tebyetaaga nnyo okuteekamu manyuwa nga ffe buli kaseera nti tuteekamu ekikulu kiri nti kyokola okyagala onaakirabirira mu musana okibeererawo kuba kati ffe tetusobola kweyisa nga ab'ennimiro nti ennimiro y'amazzi mu ttaka gabaamu agamala naye ffe buli kadde tulinga nga abalabirira omulwadde ali ku drip birungo ki by'osobola okugatta mu ttaka lino n'oba ng'osofuna results ennungi? waliwo ebintu bya bikanga bibiri oba bisatu byebiriwo ebyo waliwo manyuwa gwe bayita liquid manure yaliwo oyo liquid manure ovunza ebikoolakoola ebintuntu n'obikenenulamu amazzi liquid manure oyo yasinga otukolera ffe wano mu kufuuyira mu byonna nti bwe tumufuuyira ku kirime ajjanjaba ekyokubiri ekirime kiba kifunyemu ekiriisa ekigimusa ate ekyokusatu tuba tukifukiridde kakati ekyo kyekirungo ekisinga okukola obulungi kakati ekirungo ekyokubiri babiyita faamu yard manure oba wambuzi oba wante oyo naye mulungi lwakuba nti ye atwalako akadde okuvunda naye ate mulungi nti era alwako mu ttaka kati ekirungo ekyokusatu ye nakavundiro oba kubayita compost manure compost manure oyo ovunzavunza ebintuntu ebimala okuvunda n'oleeta ettaka n'oteeka ku kirime ekyo era naye tumukozesa nnyo nga tugenda okusimba kubanga abeeramu ebisaanikosaaniko ebitavunze ennyo nti bikola mu kukwata amazzi obutayitamu butereevu kale ffe tetwesigamye nnyo ku kikolerere kinene eky'omudduuka olw'embeera y'ettaka lyaffe tujja kutambulamu nga bwe tugenda okubanga omuntu osobola okumulaga n'oyongera okubanga omunnyonnyola okuba nga omusomesa kati olaba nti lino kkubo naye ku bungi bw'abaana eddalu lyabwe beepena beegoba naye basobodde okukola ki okubikuuma nga weebiri lwakuba nti babirinamu okwagala singa tukakabakake singa babimenyamenya naye babyagala kuba bamanyi bibayamba era bibasanyusa eddigobe eggobe omuntu ali eyo aba amasomero agali eyo liyinza kutya for example kansite mbuze abaana mubafumbira enva zino nga muzaawudde oba muzigatta mu bijanjaalo kakati enva engatte mu bijanjaalo ziwooma naye tezibaamu kiriisa olw'ensonga ojja kuteeka mu bijanjaalo eddakiika 3 nga tonnajjula ffe tufumba bino nga byanjawulo ne tubiteeka buteesi ku mmere gye bagenda okulya ate kati eggobe lino lisobola okukola enva nga ddyo lyokka n'oba nga tofumbiddeko bijanjalo naye ng'ofumbye eggobe lyokka n'ekirala okiraba nti olw'okwagala omuti guno bawa respekiti era bino tebibaawo kyangu kyakwonoona kino omuti guno kati kano kalinga nga katego okuba nti tebazanyirawo nga guno bwe gukula katale oba ku mudaala ojja kwesanga nga zino enva ze bagenda okuguza nnusu ebitaano kituufu tolimbye naye kati nnusu bitaano bw'oba ogenda okuliisa essomero ly'abaana ebitaano ogenda kulaza sente mmeka kyova olaba nti babidduka ne bagenda ku bijanjaalo
naye bw'oba obyerimidde ate bino okukekkereza nnyo okusinga ebijanjaalo so kyenva mpa amagezi amasomero gatandika okukola ekintu kino ate ekirala tugaba amagezi nze ng'omuntu natandikawo kaweefube w'okutambula mu masomero ag'enjawulo ekyo nga kibiina kya bwannakyewa tulina ekibiina wano ekisomesa so omuntu tabeereyo n'agamba n'akitandika ntya ajja kujja buzi oba kutuutuukirira okuyita mu farm business tumuwe abakugu bamuyigiriza okukola ekintu kino essomero libe nga liyina engeri gye likekkerezaamu ate nga n'abaana kubanga abantu abamu bamala kulwala dokita n'abagamba lya nakati lya ku ntula tulinda mwana kulwala balyoke bamugamba okubirya ewaffe kyafuuka kyakulya kya bulijjo omukutu gwa farm business Uganda tutuukirira abasomesa amasomero tukuwa amagezi ate okosaako n'okusomesa n'okugezaako okugattako ebintu ebivunanyizibwa mu nsonga ez'okulima n'okulima n'olw'ensonga eyo omulabi waffe omulungi osobola okusubscribinga n'okulayikinga olwo nno n'oba nga osobola okuba nga otugatteko oyo nomulimi eyeyagaza mukulu Jude atambula amasomero gonna yaŋŋambye nti jangu tujja ku masomero agamu gentuukako okubanga ntuusizza ebyendiisa ekituufu ebijanjalo nga birinnye oba osobola okwetanira enva zino endiirwa vegetables n'oba nga osobola okuba nga weefunira abaana b'essomero tebasobola nakyawa ssomero naye abaana b'olisiza ebijanjalo enkya n'eggulo olwo nno basomaze nga bakulekedde essomero lyo